Sitaani alumbye kanisa wonna wosinzira okuba ate ng'otugoberera webali kubanga otwekumiddeko emboozi gye nkuleetedde ya musumba gwe bayita Pastor Irene Manjeri atemera mu gy'obukulu emyaka 5. Embeera nga bwesodde okuba ate ng'etambula bafunye obutakkaanya ne Dr. Vincent Katongole ono nno ng'abadde bawe. Akadde kano bawe ono yasobodde okuba ate nga yakuttemu ebibye ali bweru wa ggwanga ali mu Amerika eyo akadde kano era ng'ali mu nteekateeka za kuba ate ng'akuba omukyala omulala embaga budde bonna era nga batutegeeza nti omwezi ogujja oba omwaka ogujja bwe biba bitambudde bulungi Manjeri bamulese mu kanisa nga yeemagaza bwemagaza. Embeera nga bwetambudde omukyala gwe bayita Manjeri asobodde okuba ate ng'avaayo n'ategeeza nti omukulu ono yamusuubizaako n'okumutta mu mbeera eno wabula nti bwe yategeera nti Manjeri omukulu ono agenda kuba nga afuna omukyala omulala Pastor Manjeri ekifo ky'okuddukira eri Katonda addukidde ku Facebook ku TV okuba ate ng'akaabira abalya mmere. Mu mbeera nga bwetambudde Manjeri avuddeyo n'ategeeza nti Pastor Deriki Katongole talabangako musajja mwenzi. Agambye nti olw'embeera nti atidde okufuna siriimu mu myaka 10 gye basobodde okuba ate nga yeekuuma. Agambye we yategeddeeko nti omwami ono mwenzi nnyo alina n'abaana 3 emabbali w'obufumbo bwabwe n'agamba nti ebyo byonna kabireke adde ku kyaki ye asobole okuba ate ng'aweereza. Bino ebigambo si byange, sooka owulire Pastor Manjeri ng'agamba nti omukulu Deriki Katongole Pastor abadde baawe. Nenjagala okuba ate nga kutegeezaako Pastor Manjeri n'omukulu ono Deriki Katongole baayagalana emyaka 27 egiyise basangibwa beemitingira mu Amerika gye basobola okuba ate nga batandika okwagalana kwabwe mpola mpola era nga mu bufumbo bwabwe babadde balinamu abaana 3. Wabula omukulu Pastor Deriki Katongole ategeezezza nti omukyalo oyo naye bye mulaba ku kituuti byayogera si byebyo. Wabula sooka owulire Manjeri ng'agamba nti omukulu Katongole obwenzi kyabukola yabuyingiza n'ekkanisa. Wulira. Munnange bantuusizaako amawulire omukulu ategeka kuwasa. Nze neekuumye emyaka kumpi 10 ne bibeeramu n'okuntiisatiisa okunzita bangulira abatemu kubanga alina okuwasa oli naye tekyetaagisa kunzita. Ekikulu kubeera nti afunye omuntu ne batereera. Nze sina mutima mubi kyovula basisula watali security. Nze sibeera watali poliisi. Sijjukira na mwaka gwe nasembayo kusula mu nju yatereemu mundu ya AK-47 ey'obukuumi naye nga bw'abanga bw'agenda kuwasa mpulira mwaka gujja si kibi. Kasita mbadde kya mukisa mu kika najjirako omukisa w'obugagga ebibala mu biraba bwe namusanga si bwali kati nabazaalira n'abalongo mulinzijjukirira ng'eyo mpola mpola nti bambi akakazi ako kaalina amakulu gye tuli kati n'omulala kagezeeko tulabe gye binaggwera kasita naye mukazi nze kanyweze Yesu nga nyongera okutambula mu butuukirivu annyonoonedde emyaka osanga nandibadde nzaddeyo ku kaana ak'obukulu kati ku myaka gino 51 n'ensonyi zinkwata omusajja ne bw'aveera nti ayagala kumpasa ndaba mba mumalira biseera nkyazaala ndowooza kuba nkyagenda mu nsonga naye emyaka nga bannyonenedde mingi almost 10 years tuli balokole ninda ntya Katonda ntambulira mu butuukirivu. It is really a shame. Naye ebyondooza bibaawo balinzijukiranga mu bitabo by'ebyafaayo nti omukazi yali yalokoka neyeweerayo ddala nga tali ku bya bwenzi kubanga nze saagala ddala bwenzi. Ate ndowooza oba that's why I'm taken advantage of. Kuba abalala bw'obikola naye abikola naye nga nze sibikola ate nga ntya nnyo siriimu. Nsabidde bangi Katonda n'abawonya siriimu naye nze tannumangako era talinkwata kubanga senda. Byebyo munnange anko katumwagaliza emirembe kasita bibala eby'omukisa mu biraba bwe namusanga si bwali mbadde kya mugaso. Naye ensi bwetyo bwegenda abalaka bawoomerwe bye twatuuyanira n'enzigi ze twaggula. Nga tuzeeko emabega omukyala ono Manjeri yasobola okuba ate ng'avaayo n'aweereza obubaka omukyala eyali owa Pastor Bujingo eyali baafuna obutakkaanya yasobola okuba ate ng'ayogera bino ye n'agamba nti ali mu bufumbo obuteredde era nga bagatte bulungi.
gye mutali naye nga agumye ayimiridde kakati kyokolo kirekera Katonda. Because who are we to judge? So I don't even want to mention names here. Era sigenda kwesa linnya lya mukyalo oli mulala bambi kuba simumanyi nnyo. I don't know what happened. I was not there. Naye nga erinnya eryo, that is her legal name. Nze ni mufumbo w'empe togiraba owa kamera gisike. That's my legal name. Kati ne bw'obeera eyo nga webbirira ne mwami Katongole tonnafuna kantu ako. That's my legal name is Katongole by marriage. Not just twagalanye bambi nazaalamu abalongo n'agende waffe n'akyala. No, we went beyond that. We went beyond that. That's why I'm wearing this. Okay? And I've been wearing it for many years. So tuli balokole, of course I'm not saying into Omwami wange byabikola. I respect my husband. Naye if that was the case, she's the legal wife. She's wearing this ring right here. I'm sure simanyi oba akyajambala, but I'm sure akyagirina. So mukyala Jessica Kanja abadde mutuufu gasinga wataddeko erinnya ddala sandize. Kati mukyala munnange Musumba Teddy Naluswa, congratulations, osobola okimakinga ng'osumba ekkanisa nga n'omwami asumba endala ebirala mu biwaking out tufe ba outsiders. Tusigale nga tuli ba outsiders tubibalekere, Mukama ajja kubayamba mpola mpola. Okay, akatalekeka okubeera omusumba, okubeera mukyala w'omusumba kikufuula omusumba. Wow. Era nina comment era gye ndabye ku mawulire kubanga ndabanya amawulire nti automatically omusumba bw'awasa omukyalo yafuuka pastor. It is true, but I don't think it's a must. I know of some men of God in America like the late John Austin. Mutabani we gwe yalekere kanisa nga avudde ku nsi kati y'abantu 300 mu America, mu Houston, Texas. Dodie Austin never pronounced herself as a pastor, even the husband. And they made it in the ministry. Naye ng'omukyala aweereza mbirala mu church nga mulimu gw'okusabira abalwadde mu church kuba Mukama amuwonya cancer. However, ne bakyala basumba basaasira. Abantu betusumba oluusi baba tebafa ku mukyala musumba. Naddala abakyala nzize nkiraba mu makyaki ag'enjawulo. Mukyala musumba abawala abayimba mu kwaya abalina engero oluusi gye bayinza omusenda eri n'olweyo mukazi watunaawulira nga tajjaawo ng'ate bambi ye mukyala musumba. Mu America ba black Americans mukyala musumba bamuyita first lady. Naddala amakanisa agaba black Americans aga Church of God in Christ mukyala musumba obeera first lady wa church eyo. Naye nga I don't think it's a must, but if it happens that's wonderful. Okiraba kati ebyokulabirako tulina bingi, power struggle ereme kututira bufumbo. Ekitiibwa kya Mukama Irene Manjeri. Nga bw'owulidde Pastor Irene Manjeri atemera myaka egy'obukulu 5 n'egigwamu, ategeezezza nti omukulu mwenzi okufaako. Wabula era n'omukulu Pastor Katongole Vincent asobodde okuba ate nga tumufunye naye yeekokkola omukulu omukyala gwe bayita Manjeri. Bagamba nti embeera nga bw'etambula mumulaba ku kituuti naye obwenzi kwatudde. Omukulu wuno ng'atunnyonnyola mbu obulenzi obuto bwe yeso Pastor wuno Pastor Vincent Katongole ng'agamba nti Manjeri naye mwenzi ekkanisa yabayitya. Wulira ono yebba wa Manjeri gwe twafunye akatambula ku mutimbagano akagamba nti amthreateninga kumuta nze kenyini Bishop Nassan Ibrahim Kirama wa Desa Cathedral Mbarara natulako ne Manjeri natulako ne Dr. Vincent nengeza kubatabaganya myaka ddala nga 13 egiseewo. Ensonga zaabwe nzimanyi ddala oba nsobodde costing eno programu kyengenda kwogerako yita mukwano buli abakwano bo sharinga video eno balyoke bategeere nti ayogera mu programu eno amanye ensonga zino. Gwe ne mukyala Nalongo oba musumba Irene Manjeri ebintu nga bituuse wala kubanga I feel so bad kulya nti omunoonyera kumuta era omwonedde ebiseera kutuuka ku ekyo kikigenda mu maaso. Well, nja kukiriyalingamu katono. Yes. Yali mukyala wange. Yes, yali mukyala wange era ojjukira bulungi nnyo bwattabaganya. Olwedde nze nali maze okutwala eddaala ez'okwawukana officially. Okay. Divorce. Yeah. Era so what divorcing officially? Na divorcing officially. Yeah. Empapula zirina za kooti? Empapula nzirina era zizibisebo. Okay. Osobola ziraba. Tubateekayo empapula zaali 2 meka. Zaali 2 2002. Gundi nebeera summarized in 2003 mu Syria Court 7. So it is official divorce?
wayiseewo wiiki 2 wayiseewo myaka 2 myaka ngemeka okuzamba myaka mingi gisigadde emyaka nga 18 nga mwawukanye nga twawukanye era jjuga bwe twasinkana twali twayawukana bwe watutabaganya nekuwuliriza nempuliriza ne Katonda neŋŋamba nzaani asobola okukola ki okufuuka kiwaki omuntu olina okuwuliriza desambod alina okwogera mu bulamu wayogera mu bulamu bwange nempulira nga ebigambo byoyogedde nange ku myaka gyo ku buweereza bwo ku kalibayo neŋŋondera ekyo era nemusisinkana netwogera era nenzira ye Uganda era n'omuleeta ne wano Alabama namulaba nemuleeta Alabama netubeerako naye ennaku nga ziizo oluvannyuma nembeerako naye akaseera naye nebituukira ddala nga sikyasobola nga sikyasobola omukyalo oyo ku kituuti mulala n'awaka mulala nali ninga omuddu ekyo sikiwa nti waliwo omusajja yenna mu nsi ekyakisobola nze bansibirako ebweru ya geeti ng'alagidde omusirikale we okunsibira ebweru ya geeti kubanga nnyingidde leeti olina kuyingira ssaawa 2 bwe zisuuka 2 tokkirizibwa kuyingira mu geeti omusirikale tajja kukugulyawo nze nasulako ku geeti Pastor Irene Manjeri ng'akusibira ebweru Pastor Irene Manjeri nasula ku geeti emirundi egisukira ddala 6 nensharingako n'emikwano gyange ne bagamba ojja kufiira bwereere omuddu ajja kukubira amasasi ku geeti kyekikutta kakati oba oweereddwa akakisa n'oyingira ate olwo tojja kuyingira mu nju munda olwo ojja kusula bweru nasulako ebweru emirundi egiwera ddala 14 gyesobola okubala nga nsuzaawo ku mulyango ng'akulanga kujja leeti ng'ovaawa ye oluusi mba nvudde emirimu nina amasomero sina just nti buweereza byokka nina real estate nina amasomero nina farm nina ebintu bingi nina radio programs zeekola ebiseera ebimu bwe mandi Uganda kati sebo olina kutambulira ku ntole za mukyala bw'oba tokikoze ekyo which means tojja kuyingira ekisembayo ekyansalirawo ddala nekijja kwewaya ekyo neŋŋamba that is enough bw'omugambako akwoleza engeri gyali connected mu State House akwoleza engeri gyagenda okukubira Kayihura by then yali Kayihura IGP era namaze dda n'omukubira era abasirikale batwetoolodde balimu ebyakikomerawo batwetoolodde neŋŋamba naye nja kwereetera obuzibu nze olwedde nalina amaka gange nalina ennyumba yange ekisaasi wembeera twasisinkana nalina enju ebukoto nebanga ntono tekyasobola kumala nenzimba enju ennene ekisaasi tugenda okusisinkana nga tetusobola kusula mu nju 2 nensalawo nemuvinga okukola ki okubeera naye ewuwe entebe era tembo yatuuka nga nsuza ebweru ekimala neŋŋamba kanzira ewange abaganda bagamba akezimbira nenzira ewange era ekakano wendi okuva lwe wattabaganya nze okuva lwe nava ewa Irene Manjeri giri emyaka 14 nga mbeera nzekka nga sigaseeko ziri ez'emabega n'ekyo mbadde nkikola nga sikyogera mu mawulire sikyogera anyway yadde ku church nga muprotectinga era neewuunyiza nnyo bwe nabisomye ntegedde bompise nekikyoyagala kakati ekirala ekyo abaana bali batya relationship yo n'abaana mwali ofulowinga bulungi n'abaana akuleka ng'ogenda n'abaana awo wali watya nga sinabakwata ku baana kanzirewo ku kino ekyagirawo ddala byonna nga bwe wawulidde era ne bw'osomye mu mawulire n'eddoboozi liri ennyini agamba tabeera mu nju mutali AK47 era ogule twayogerangamu ko n'obako ekintu n'obanga agezaako omuwabula ye wayazibuukako mangu alina ekisenge kye mwatereka ebintu era okulaba adduse mangu alinga aggulawo kati nze ataasa obulamu bwange nga nziruka mangu ayinza okubajjayo AK47 nga bwe yakoze eki nga bwe yayogedde mu mawulire oba nga bwe yagambye teriyo omusajja yenna asobola kubeera na mukazi afaana bwatyo nga akusireteninga kujjawo kubanga alina ekisi nze siina basirikale bentambula nabo nemundu simagikookinga nayo yennyini sigikwatangako era ye nga bwe yayogedde yamanya engeri gyadiiringa nabyo